abasuubuzi mu katale ke Nakasero bamaze ebbanga nga basonda ensimbi ez'okuwa ekitongole kya KCCA okusobola okubawa liizi ku ttaka akatale kano kwe katudde. Kino kituukiridde nga kisanyusizza abasuubuzi ne babinuka amasejjere. Olwaleero tukwasibwa liizi yaffe okuva mu Kampala City Council gye tuludde nga twesunga okufuna. Tuli basanyufu nnyo, tuli basiimu nnyo era tukola ku ssaawa zino taddeko endongo. Okusinziira ku muwanika w'akatale Florence Atedo, basanyufu n'ekikoleddwa KCCA nga kati ekisigadde kukulaakulanya akatale kaabwe. Nteekateeka nnyingi kubanga tugenda kufuna bafinansa tulabe nga tudevelopinga akatale kaffe okusinziira ku bizimbe ebitwetoolodde. Twagala akatale kabeere ak'omulembe nnyo okusinga nga bwe kali kati. Abantu abakolera mu katale kano basoba mu mutwalo mulambamu. Kyokka bano ebbanga lyonna babadde mu bbanga nga bagamba nti ab'ekitongole kya KCCA babadde babasoloozaamu ensimbi buli we baagalira ze bagamba nti zibadde nnyingi. N'olwekyo Katonda atuyambe ssente tuba tuzisoloozezze tuzimanyisa zonna abamu ku basuubuzi betwogeddeko nabo bategeeza nti ekiseera okweyagalira mu bwannannyini nga kati baakuyingiza ku kasente akawerako. abantu abamanyi mu ggwanga lino olebe ku bano bataddewo endongo abasuubuzi ne banyinya ku galiba enjole nga bwe beekulisa okutuuka ku buwanguzi. Julius Kafuluma yakusakidde eggulire lino Crowdcade TV.